Nkulamusizza nnyo era ne nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula okwetuga kumusingira okuswala ey'ekitabo kino Ensi y'okwejjusa. Katono okujjukizaako we twakomye oluwedde twabadde tufundikira essuula Okalyadda era nga mu kitundu ekyo mwe twalabidde muzeeyi Zirinda Bw'olwange ng'asazeewo agende essuubi gye yafumbirwa amwegayirire amusonyiwa olw'okuba nga yali yamugoba ewaka naye kifaanana nga byanfuna bye byamuleetedde okwekuba mu kifuba. Wabula okusinziira ku kyabaddewo ekituufu kyayawukanye ku nteekateeka za muzeeyi Zirinda Bw'olwange taata wa Ssuubi anti gye yagenze okwetonda baamugobye nga kwe batadde n'okumuvuma bw'ali omulalu. Era bwe twawunzikidde essuula eyo nga ye muzeeyi Zirinda Bw'olwange aggaliddwa wabweru. Nga bw'ojjukidde nkusaba onzikirize wano wennyini wembanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno okwetuga kumusingira okuswala. Mu kwagala okukisa ekyamuli mu mmeeme, Ssuubi yeegatta ku bba ne batuuma eyali agobeddwa omulalu era ne bategeeza nti kirabika yali avudde ku kyalo Ssuubi gye yali azaalibwa nga y'ensonga lwaki amannya ge gonna yali agamanyi kuba yagaddiŋŋana enfunda eziwera wakati mu kusindiikirizibwa. Mu kwogera bino byonna gwe baali balowooza nti yagenze, ekituufu yali yakomyewo era ebisinga nga bwe baabyogera byamugwa mu kutu. Bingi byamuluma naye eky'omwana gwe yali azze okusabaddemu okubeera owuwe okumuyita omulalu kyamubalagala ebitasiiyika. We yali ayimiridde era we yasinziira okutandika okugasiimuula kuba ebyali byogeddwa ekyo kye byali bimutuma okuzzaako. Ekituufu yali akimanyi nti yasobya era ng'agwana okukangavvulwa wabula kino kyali kimuyinze. Ne bangi mu nju gye yali ettaala ly'omu kisenge olwaggibwako nga tewakyaliwo amulaba amaziga n'agakaaba. Anti yali akimanyi nti teribeerayo kitaawe mulala mpozi ono eyali takyafaananika. Ekiro ekyo otulo twamubula era yasula alowooza bingi. Era omwo mwe yafunira ekirowoozo n'asalawo bwe bukya akwate ku lidda ewaabwe alabe kiki kitaawe kye yali azze okumugamba. Tomanya yali ayagala kumuddiramu ng'omutima bwe gwali gutandise okumuwoleza weewaawo nga teyeekakasa. Muzeeyi Zirinda Bw'olwange empewo gwe yali esusse okukommontera ku kifugi we yali asitaamirizza ng'alinze oba banaamuddiramu, yaweta emikono gye n'agifunyira mu kkooti ne yeesigama ekisenge mu kasirise mpozi okuleekaanirwa ennaku bukeereraawo. Ng'asuubira nti oboolyawo Mungu w'anaabugirako eddiba banaaba beekubye mu mutima nga naye afunye engeri ennuŋŋamu okwogera nabo baleme kumusenza lutinga kikere anti bulijjo n'ogusula gukuwa empoza. Naye musajja wattu otulo twagaana wadde okuliraana we yali asitamye, wabula eno teyali nsonga ya mpewo nnyingi oba ensiri enjala kyokka, naye n'agalowoozo gaali gamusibyeko akanyaaga nga tegayinza kumuganya. Yajjukira engeri gye yali asuubizizzaamu mukyala we nga bw'ateekwa okuddayo okumu ne bangi amulabeko, ate oluvannyuma n'alowooza ku ngeri gwe yali yeesunga gye yali yeekobaanyeemu ne bba okumuyita omulalu bambi ebiyengeyenge ne biddamu okumubuna. Mu kaseera kano yali asobeddwa kyakola ne kyaleka, anti nga byonna byalowoozaako mu mbeera y'okumuyamba ate ku nkomerero yaabyo azuulayo binyiikaaza. Eyali azze ng'agumidde okuswala wakati mu kwetondera muwala we, ekyamutuukako kyasukka ku ntikko y'obugumu bwe n'atuuka n'okwejjusa gye yajja ekirowoozo ky'okujja okwetonda. Eby'okulinda obudde bukye addemu yeegayirire yatuuka n'alaba nga biyinza obutayamba mpozi okwongera okumusaggulira okuswazibwa wakati mu lujjudde lw'emisana, bw'atyo
n'asalawo kino kive mu bye yali ateekateeka. Ekimu kyokka ekyali kisigadde mu nsawo ye omwali ebyokulondako kyali kyakulikwatako amatumbi ago adde ewuwe ennaku gye yali esinziira okumuwema ng'eyagiwawaabirako mu mbuga. Naye bwe yeebuuza engeri gy'agenda okunnyonnyolamu gwe yaleka yeesunga muwala we, omwoyo ne gumusaba endigi anti nga gulaba eky'okuddamu tegulina. Obwongo obwali bumwesibye era nga kyenkana bumuzannya jangu onkwekule, bwe yabukwekula ne bumuggusiza ekyali kyennyamiza. Anti musajja mukulu ono amaanyi bwe gaali gakeeye, bwe yava we yali alowooleza ebitagguka, obwongo bwamusindika mu lusuku n'asika ekyayi ekiwanvu obulungi okuva ku kitooke kya bbogoya n'akizinga mpozi okwongera ku bugumu bwakyo, kimuyamba okwetuga ava embulamu obwali butandise okumuwunyira ng'amagombe. Ng'emikono egyali gimukankanirira gikyali mu gw'okuzinga ekyayi, g'amaaso yali agakanudde wabula nga galaba biri magombe okuva ku by'oku nsi bye gaali goolekedde. Oluvannyuma yatambula ng'azibiridde n'akomawo mu luggya okumpi n'ewaali akati k'omuyembe akaali katandika obutandise okumulisa, era ako kennyini omuswavu ke yalinnya yeegondeza olugendo. Wano ekyayi yali yakisibyeko dda empuluttulizo, era olwamala okukinyweza ku ttabi kwe yali atudde ne yeetondera Katonda olwakye yali agenda okukola. Ebyaddako byonna yabikola afaanana asooba era ng'afunye ekirowoozo ky'okubivaako, wabula yatuuka kulengejja ng'ekirowoozo ekyo tekinnamubukalamu kumutangirira ddala anti ng'ekimulagira nakyo tekiresseeyo. Ekyayi yakyeyimbamu era ewatali kulwa n'abuuka okuva ku ttabi kwe yali yeetuge aviire Ensi eyali emuddugaaliridde. Naye oba mu kaseera ako yafuna kirowoozo kya buteetuga seekakasa bulungi, anti yali ng'agezaako okubaka ettabi eryamuli mu maaso, wabula engalo zaaseererako buseerezi zirinda bw'olwange nakka. Ekyayi kye yali anywodde obulungi nakyo tekyamutimawa, ogwakyo ne gukikola, era yagenda okulengejja nga kyenkana afuuse mugenzi. Okusambagala yasambagalamu katono, mpozi okunyiikira okwewuubira ku muti ng'anyumirwa, mpozi ng'atondeddewo banne ennaku, amaziga n'ekigombo ekizibu ky'okuggyawo. Ssuubi naye mu kaseera kano otulo twali twamubuze ng'awulira yeevuma okuleka kitaawe okuswazibwa atyo. Fulugyensi olwalengejja, si banno gye yali n'awulira ng'omubiri gumugugumuka naye nga bambi tasobola kuteebereza. Yali yeebuuza ddi obudde lwe bukya agende mu kyalo yeetondere kitaawe oba agaana kumusonyiwa aleke, naye ng'ogugwo agukoze Mungu akebera emitima ye alimusonyiwa. Kino ekiro kannyabo kyakawanvuyira kataka kibalemu bibiri anti nga kalaba obudde tebukya. Nga bumulaajanyiriza ebbanga bwamala ne buvaako eddiba, era omwami ye yasooka okufuluma agende ku mirumu gye bulijjo egyamukeezanga. Kino Ssuubi kye yali asuubira era kye yali ayagala, kuba yali talina ngeri gy'asobola kunnyonnyolamu bba nti oli yali kitaawe bw'ati amukkiriza okugendayo nga bwe yali ateeseteese. Kale kino kyali kimuggyiddewo ebibuuzo ebyo n'obuzibu bw'okunnyonnyola. Engeri mwesezi gye yasimbula ng'obudde tebunnaba kutangaala bulungi, ate nga n'omuyembe omwali mwetugidde yali yeetuze gwali bbaliko mu luggya, teyasobola kumanya kabi bwe kaagudde nga yeevulumulira mipiira ena nga yeggyawo. Olwali okusimbula ne mukyala we n'atandika ku nteekateeka z'okuwuuba olubu lw'ekigere mu kyalo, kuba yayagala ayanguweyo ng'omwami we tannadda kulya kyamisana nga bwe yakolanga. Wabula ebyembi ate oba ekirungi ku ludda olulala, mwesezi nga yaakatuuka ku mulimo yajjukira
nga waliwo ebiwandiiko bye eby'omuwendo bye yali alesseeka olw'okukeeragana. Kale ng'alina okudda mangu abinone kuba yali abyetaaga nnyo ku olwo. Emmotoka yagikomyawo ndiima era obutunnumba ng'ebuuka bubuuke, anti eyali agivuga ng'amanyi ate nayo nga nnamu nga nkumbi. Mu kaseera kano obudde bwali bwongedde okutangaala era nga n'abasinga bamaze okweggula, era n'essuubi wano yali amaze okutegeka eyali agenda ku ssomero amale okumutuusaayo alyoke yeeyongereyo emmeeme gye yali esuze. Naye aba akyali mu luggya ng'atereeza ekitogi ky'omuto okuwulira emmotoka evuuma ng'eyabba ng'ekyama. Okubbulula amaaso nga mwesezi yennyini akomyewo. Engeri gye yali yeeteeseteese mu nneeteekateeka ey'enjawulo okukira bulijjo gye yeeteekateekangamu ng'atwala atannaziraba ku ssomero, yakimanya nti omwami we ateekwa okumubuuza ewandi gy'alaga ate nga teyali mwetegefu kumulimba wadde okumugamba. Bw'atyo kwe kusalawo yeebulankanya dde ebbaliko wala aleme kumuliraana nnyo. Nga yeebwalabwala yatambula ng'alinga alina kyanona mu lusuku, naye nga bw'alingiza emabega alabe oba omwami we ku ye si kwali. Ampuliriza omulungi, ku lw'ensonga y'akadde kankusaba onzikirize wano bwe mba nfundikirira ekitundu kyaffe eky'olwaleero, ate omulundi omulala wennyini bwe tunaava tweyongereyo tumanye ludda wa gye biggweera. Atakuumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi era mweraba.